lwaki bagamba nti siriimu ajjudde nnyo mu mabaala. Ensonga esooka ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo, abantu ebitundu 80 ku 100 bwe banywa ne batamiira appetite ebeera waggulu. Si mukazi si musajja. Si mukazi si musajja, appetite ebeera waggulu. Baba baagala nnyo okwegatta. Okitegeera? Jona njagala ombuulire muntu ki atamidde nga appetite eri waggulu ekonye mu 100, ayagala kulya muntu najjukira kondomu. Ekyo naga nti siriimu guba mukisa mubi. Jona ekintu ekikwatibwa ekintu ekiyitibwa akawuka ka mukenenya tokaleeta mu saayansi. Kale tetuganya osobola okugamba nti omukazi waba alina amazzi mangi nti emikisa egy'okufuna akawuka ka siriimu giba mitono. Okitegeera? Kyogamba osobola omukuba luutu 3 oba 4 ng'akyagalina. Musibye mutya mwenna abatulaba, amanya nze Jona Ssentongo mmaliriza ate nate ku mukutu gwaffe omuŋŋazo gwa Tindi Files. Gwenna yakatwengako okugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga yeno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebisanyu. Awo waawo nga mwenna mukimanyi olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 1 Desemba, olunaku olwateekebwawo kubanga ate ensi yonna ejjukira oba ekuza olunaku olwa World AIDS Day. Awe waawo mu mbeera ng'eyo naffe wano ku Tindi Files tusaze okubanga ate tucreating awareness obanga tubako ebimu ku ebyo bye tunnyonnyola eggwanga oba okusomesa ensi ku bintu ebikwatagana n'obulwadde buneeno obwa mukenenya. Asiri na mulala negatiddwako omukulu Desire Rubongoya, omu ku bantu oba ba panelists be tulina ku channel yaffe eno abagendera ddala mu maaso kubanga ate battanya ensonga mu butuufu bwawo. Anga tetudagenda ddala mu maaso kansabe ababuuzeeko ate tweyongera n'ekyo kitulese olunaku olwaleero. Desire Rubongoya abuuza kuba tulaba. Abatulaba muli mutya? Mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu gwaffe guno omuganzi oguliko ensibuko y'okumanya n'okutegeera. Ddala. Ya. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo sirina ttabbu yonna. Gigenda gitya? Ejange gibadde mirungi. Akabuliriro? Nga gye tuli mpola mpola tunoonya. Bw'olaba nga tubuze manya tunoonyaamu kasente. Looza bwe tunaaviira wano ogenda kunjokyayo ku doole zitasukka wansi wa 5. Ku kasente? Anti kakati tulaba ebiseera ebisinga. Twandizisabye nnyo mmwe naddala gwe abadde yafuluma mu Kongo badde tolina mu ggwanga wakakomawo. Kamumpita omusama w'e Kenya. Kati gwe yandituwadde ku ssente omusama w'e Kenya ne South. Kale awo olunaku olwaleero nkuyise tusobole okuba nga ate tunyumyamuko. Leero olunaku lwa World AIDS Day. Nnaku olw'akawuka ka mukenenya. Siriimu. Gye buvuddeko awo emboozi gye twanyumiza ddala eyasooka naawe yali ya muwala gwe wali obeeranga naye okumala akaseera ng'alina akawuka aka mukenenya. Mwattu ne mugenda ddala mu maaso okuba nga ate mukola ensonga zino ez'ekikulu ez'obukaba ez'ekisajja kikulu naye ate Mukama n'akuyamba n'otasobola kuba nga towakankula bulwadde buno. Olunaku olwaleero njagala twongere okuba nga ate tutangazaamu ku bantu obulwadde buno. Omuntu biki bye yandikoze okusobola okuba nga ate yeewalira ddala okuba nga afuna akawuka ka mukenenya? Ekisookera ddala akawuka ka mukenenya siriimu jona kazibu okwewala katya naye ne Katonda akuuma yeekumi oba ayamba akoze eki yeeyambye. Abavubuka tubakubiriza oba mbakubiriza bambale kondomu. Tekimala bakebeze nnyo naddala abantu be baba bagenda okwegatta nabo. Bw'ofuna omuwala topapa nnyo kwegatta naye ng'olinga agamba nti ensi eggwawo nkya oba ng'olinga agamba nti kwolaba otolya ogenda kufa. Tojja kwebaka. Ne bw'oba tolidde ojja kwebaka ofune bulungi ki? Otulo obudde bukole ki? Buke. Obudde buke. Jjo nakisingako n'obeera n'omuntu gw'okebezza. Kisingako n'oyambala kondomu. Weewaawo yadde nga ne gw'okebezza asobola okukuleetera akaki? Akawuka ka mukenenya oluvannyuma kuba togenda mukebeza buli lunaku. Atya nti ayinza okuvaawo ate n'agenda ne yeebaka n'omulala. Kati jjo n'essaawa eno tuli eno onsazeeko ovudde waka omanye ebiriyo? Simanyi biriyo. Kati okiraba
Katonda yakola ki? Yakuuma. Naye nga toleseeyo kwambala kondomu na kukebeza abantu. Nina ekintu kye njagala desire okuba nga ate ontangazaamu. Omanyi kati tulina kusomesa abantu. Ebiseera ebisinga olina ebbaala emu gye wanyumiza gye wagendako. Besti. Nina emboozi gye nabadde ntuddemu kkolo ne basajja bannange. Ebiseera ebisinga abantu besingana for the first time. Besingana omulundi ogusooka. Buli omu awulira alina amaddu munne. Desire Lubongoya kati naddala nga ffe abavubuka. N'otatawaana kukebeza yadde wabula ne mugenderawo mu kikolo ekyokuba nga ate mwesanyusa. Embeera eno ogyogerako ki naddala ku bulamu bw'omuntu oba obulamu bw'abo abantu ababeera bagenze mu kikolwa kino tebasoose kwekebeza? Ekisookera ddala oba olagajjalidde obulamu bwo nga ggwe omuntu ng'obutazaafiya okoze eki? Weewaddeyo ofe. Otegeera? Kubanga ebintu bino biri bya mirundi ebiri gyonna. Omuwala asobola okusiiga siriimu oba gwe osobola okumusiiga. Kino ekintu tetugenda kitunuuliza basajja bokka nti be basiiga siriimu. Njagala abantu babeere nga bakimanyi nti n'abasajja basiiga. Nabo basiiga. Kiri sayidi bbiri nti n'abakazi beebereremu nnyo ku basajja ababeera bakoze eki? Ababeera babakwanya ejjuma. Okitegeera nti kyentandise nnato tewali nsonga lwaki omuntu akukwana gwe n'ogamba nti akole ki? Kati jona kankubuulire nti olaba bamalaaya abo abeetunda. Malaaya osobola mutuukako n'akugamba 2,000 nga gyakulamulidde. N'agamba we kuba tekuli kondomu 3. Nga tekuli kondomu 2,000 nga tamanyi bulamu bwe buyimiridde. N'agamba 2,000 nga kuliko kondomu. N'agamba we kuba tekuli kondomu 3 oba 3.5. Aba yeesize eki nga tekuli kapiira? Beebo betugambye abaatalayo obulamu bwabwe afiya nti batuuka nti ekibatuusa ne mu mbeera eyo batuuka mu mbeera ey'okunoonya ssente. Otegeera mu bulungi ne muki n'embubi. Naye omusajja kiki ekikutuusa jona mu mbeera egula omukazi nti nze kandye mutwe gw'otamanyiiko mayitirege gw'otamanyi basajja bameka be yakeebaka. Waliwo akantu akamu ke nalaba ng'abaami era bakwogerako nga bagamba omukyala bw'aba alina akawuka naye nga wansi eri musava nti si mukalu ng'alina kiyira ng'amazzi mayitirivu, risiki ezikwatibwa akawuka ziba ntini. Ekyo naga nti siriimu guba mukisa mubi. Jona ekintu ekiyitibwa akawuka ka mukenenya tokaleeta mu saayansi. Kale tetuganya osobola okugamba nti omukazi waba alina amazzi mangi nti emikisa egy'okufuna akawuka ka siriimu giba mitono. Okitegeera kyogamba osobola omukuba luutu 3 oba 4 ng'akyagalina. Kuba abavubuka mulya kukakasa yemmwe be nayogerako abalya ne mwasa obutulututu. Otegedde mulya ne mwasa obutulututu ng'oyagala weggwegoga nga bwe ziba ssente zo ng'oziguze muntu oyagala ziggweyo. Otegeera osobola okukuba omukazi luutu 3 oba 4 ng'amazzi ago akyagalina. Ayina ensulo oba ogiyise ebbawa olombu go gajja tegaggwayo. Takwata kasitoma. Kakati Jona njagala nkubuulire mulekeraawo okulagajjayira obulamu oba abavubuka abali abakola ki? Abatulaba. Jona yambala kondomu. Olabe nti katugambe Jona obanga oli mufumbo olina mukyala we waka nti ne bw'abanga yaleese obulwadde obanga gwabuleese Jona n'okimanya nti nina obulwadde bwa mukenenya. N'omukazi n'akimanya nti tulina obulwadde bwa mukenenya. Mwe ababiri musobola okwekuuma. Kaddemu bulungi. Bwe oba ne mukazi we waka omu ku mmwe n'aleeta obulwadde bwa mukenenya mwe ababiri musobola okwekuuma. Mutya? Ne mumanya nti mulwadde biwedde. N'akakusiiga naawe n'ogamba n'oba mukkakkamu. Kati Jona kankubuuzeemu bw'oba ne mukazi we waka ne bukya ku makya ne mugenda ne mwekebeza nga mulina siriimu nga mu kumufuna amukebeza nga talina nga naawe tolina, osobola mmanya yamuleeta? Tosobola mmanya. Kati singa mwesanga nga mwenna mukafunye ng'obadde oli ebbali nga naye bamulya, tomanyi nti bamulya naye tamanyi nti naawe olya. Okitegeera
mu buli ngeri mulina kukakkanirawo waka ate oyinza oyomba nti wandeetera sirimu nga mwenna abakutte okyegedde mulina kukakkanirawo waka noga sijja kutabaaza kawuka ka mukenenya agenda kasiiga bantu babendi katweryengako nga bwe tuli wano waka famire babiri ekyo kikole ki ekyo kiggwe naate kyabulabe nnyo jjona okufuna sirimu ng'oli muwuulu ofuna sirimu ng'oli muwuulu oba ogenda musiiga ekyalo beba neeno ababeera bagira abatataayiza sikaati buli ssaawa bebolaba nga tebayisa sikaati buli muntu ayagala amusiigeko esirimu oyo bwakyaluma kiruma kiruma nnyo abantu abalina sirimu kimuluma nnyo okubeera ng'ali awo mu kattu sirimu amuluma yekka okitegeera kyovola nti ebiseera ebisinga abantu abalwadde ba sirimu bw'otuuka eyo gye bagabira eddagala lya sirimu wabeerayo buttenti nti batuula ne bakubaganyamu ku birowoozo ne bafunamu ku ndowoozo buli muntu n'anyumyako naki n'anyumyako ne munne okitegeera naye kati jjo n'omanyi ekyobulaba okubanga yenze ettaano kyaliwo tusiiba ffenna tubeera ffenna naye ng'olina sirimu nga sikimanyi okitegeera kuba mu buli ngeri singa nze mba nkimanyiiko nze nsobola okukugumya okitegeera singa mba musajja nga ndi mulwadde nga n'omukazi gwe nnina ewaka mulwadde muba mujja kwegumya wamize ku ddagala mwekubize n'okumira eddagala okitegeera naye jona ng'olina siriimu ate kakutande ng'onywamu ne ku mwenge tobola abantu abanywa omwenge siriimu basinga okusikambula atya anti ekisookera ddala omwenge okimanyi nti ebiseera bisinga omwenge gutta appetite y'okulya noba nga tokyayagala kulya kati omanyi kyekitegeeza okuba ng'omira empeke ya siriimu nga tolya okimanyi nti abantu bangi agenda mu mwenge eyo n'agenda n'anywa n'atamiira n'akomayo waka ne yeerabira okumira empeke eyo kitegeera omanyi obuzibu bwabeera asanze awo oba bwabeera ayolekedde nze jona abavubuka naddala abavubuka nze sirandisira ku bavubuka kuba basinga obutayisa sikaati ate edda jona twalinangamu endowooza nti abantu abakulu be balina siriimu wabakadde naye ennaku zino obwana obuto naddala obwo obuwala obutoototo ffe ze tuyita ennyana tebuleese siriimu bwerese buto oba lwaki naanti jona tetulina ssente butalaga mu basajja bakulu balina ssente beerwalira dde endwadde zaabwe tebaagala jona omusajja yalwala dda siriimu we alina ssente z'empitirivu oba oli yalwala dda siriimu ensi yagivaako yasigaza obusente bwe bwalina yasigaza kunywa na kuwaako bakazi okitegeera jona omuwala agenda kwagala kusaba emitwalo 2 nga togirina ate ab'ennaku zino balina ebizibu ayagala bw'omukwano omulabirire olabirireko ne nnyina ne bulaaza we ali mu kyalo ayagala akutikka ebizibu bya famire okitegeera gwe maama gwe taata kati gwe mbuulira lwaki taafuna omusajja wa myaka 5 ng'alina ssente n'azimuteekamu n'amusiiga akalwadde ka mukenenya njagala kumanya akawuka kaneeno kasinziira kubanga ate kaviira ddala mbifo ki mulimu abantu abagamba nti siriimu ajjudde mabaala kituufu kino ekintu abantu kibagenda ddala maaso okubanga teboogera mani lwaki bagamba nti siriimu ajjudde nnyo mabaala ensonga esooka ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo abantu ebitundu 80 ku 100 bwe banywa ne batamiira appetite ebeera waggulu si mukazi si musajja appetite ebeera waggulu baba baagala nnyo okwegatta okitegeera jona njagala ombuulire muntu ki atamidde nga appetite eri waggulu ekonye mu 100 ayagala kulya muntu najjukira kondomu gyebali bameka ng'omukazi abakazi bangi babeera mu bbaala bugenda okukya ku makya nga gye yasuze tamanyi nga baamulidde yazzaali mu ngoye azuukuse tali mu ngoye okitegeera kakati gwe sooka ombuulira ogenda kwekuuma otya okitegeera naddala nga oli munywa mwenge obanga oli mutamiivu okitegeera nga tolina control nga gwe omuntu kuba jjo naliwo abantu abagenda mu bbaala ne banywa mugagga aleesi okitegeera lwaki amabaala ago galimu nnyo siriimu nti jona osanga abawala 100 mu bbaala nga kuliko abawala 10 abalina ssente nga abasigadde bonna bazze kwetega kufuna basajja babagulira kati sooka ombuulire musajja kyagenda okugulira bbiya we akuleka ogende agwire eshishayo wa mitwalo 4 mwe temukolako nga yabuliddwa banziwa
akugulire chikuseze bei n'enkoko akugulira ng'amanya alina kyagenda ofuna naawe oba okimanyi omuwala osimattuka musimattuke n'odduka singa oba olinamu akakola ki akategeera oba akatoola okitegeera ne naawe oba okimanyi ekyokuwe kati abawala abo okimanyi jjuna nti ava ewaka kati kizibu omusajja okusanga mu bbaala n'akugulira bbiya n'akugulira ebyokulya n'akola biki n'akusiibuza ssente ate nga tolina ky'omuwadde kuba ali mubadde mu vibe kakati okimanyi nti abawala bagenda mu bbaala nga talina nakyagenda tutandikirako ewaka enkya ku makya nga talinamu yadde ebibiri ebigenda okusala hangover mu buli ngeri alina okugenda n'omusajja oyo okitegeera amwebakeko amuweeyo 5 oba 10 ku makya ng'akola ki ng'amusiibula nkitegeera okitegeera kati sooka ombuulira omuwala wagenze omusajja yagulidde bbiya we mugenze ewaka okitegeera missoni yo ssente oyagalayo 5 oba 10 olina obudde obugenda okumugamba nti yambala kondomu Desire ku nsonga yo njagala okumanya igwe osobola otya okuba nga ate weekuuma nze koyo incident ebyakutuukako seekuuma wakola otya Katonda ye yakuuma kati sooka ombuye neekuuma ntya ku bbanga lye nakugamba lye namala n'omuwala nga mukuba mutwe mukalu kati gwe sooka ombulirawo nalinawo kakodiyo ki kali kakodiyo ki sooka otusomesa Katonda yantaasa yannyamba n'ensimattuka okitegedde ne tewali kakodyo era abavubuka omanyi mwerimbalimba nnyo mulina olugezigezi lungi tobeeranga awo n'ogamba mbu simanyanga ggwe olina shortcut gy'ogenda okuyitamu sirimu aleme kukukwata muganda wange ogenda kulwala ate sirimu aluma kati jjo nammwe muli bavubuka mukuzi oli musajja mukulu naye olina omwana sinnazaala mbutonna bakuzi lwaki tonnazaala gwoyonsa kikyotegeeza ate nga mukwana omanyi sirimu ataliiko baana bwaluma kyogamba omulwadde tazaala kyengezaako kugamba nti mukyakala nnyo mwegatta nnyo mwerabidde okuzaala okitegeera ani gwosuubidde okukujjanjaba nga omaze okulwala sirimu gwomanyi sirimu ataliiko baana bwaluma ogenda kuyita banneiba bakutega ebbaafu olina sirimu taliiko baana omanyi kati mmwe mulina ebintu bye mwerimbalimba jona ebintu byonna tebikulemanga mu nsi sente zikubuze n'abaana bakuleme okulemererwa yonoona jona zaala ku baana abanaakulabirira mu bukadde bwo nga sirimu akuluma olinga munteeketeekedde nti omulaba ali wali agenda simukuteekeddeteekedde naye sooka ombuulira oyambala kondomu emirundi emeka omwezi sebo nze neekuuma bw'oba weekuuma kirungi era kankusabire neekuumira ddala bw'oba weekuuma kirungi kankusabire naye si byangu onywamu amange musiramu kati kankubuulire omwenge ffenna tugunywa naye omwenge enkomerero ya sitaani eyannamaddala singa oba nga tolina bwongo singa oba tolina control nze jona nsobola okuva wano neŋŋanda out naye nga mu birowoozo byange oba nga mu mutima gwange navudde waka nga nekkiriza nti ŋŋenda kunywa eccupa 3 oba 4 nga ne munyongera ey'okutaano siginywa okitegedde nga ne munyongera ey'okutaano sikola ki toginywa siginywa kubanza experience gye nfunye mu mabaala n'abasajja byenda bye bakola abakazi nze nagerako ne mukwano gwange omuwala mu bbaala naye nga lwa abasajja bali mu kubagulira bbiya nange baali bangulira naliwaawo ng'omuko muko nange nga bangulira netunywa naye nga bali abasajja mbamanyi missoni yaabwe tagenda mu bbaala n'atavaayo na mukazi ate nga bali abasajja obalaba mu wiiki bayinza okunywamu ennaku 4 bakubi ba ppate ate nga ssente baba nazo otyo naye nembala nga ntuusizza obudde essaawa zaali 9 njagala kugenda nga bo bakyasunda bbiya bagulira abawala bali eri mikwano gyange butandika nakwatako omu ne muwalula nga yatamidde eddawe nakwatako omu ne muwalula
baba sajja ali omanyi obulamu bwabwe buyimiridde hati kakati baba abasajja nze sijja gamba nti nabakebera naye okusinziira ku ngeri gye batambuzaamu obwenzi tobeesiga sisobola kubeesiga nakwatako omulimu walula paka wabweru era paka kati alina enkovu okuva wano paka wano naye White ennaku nga 3 yanneebaza wamponyeza nangamba wamponyeza kwa bwe namukwata ne muwalula ne mufulumye bweru namanya nti ono bwe mukwata ne muwalula banne bonna bagenda kugoberera era bwe kyali ne bagoberera ne mutuuza ku booda ku mpaka ne mujjawo ne mutwala ne bayine bali nnyo opiki ne bakola ki ne bagenda kuba oyo gwe nawalula bano bonna kwe baali banywera yeri asingamu obweru nga ye mulungi era interview eno ebanajja abajja kitegeera kuba bo bakimanyi okitegedde abasajja ne mbalekaawo bwenti mu bitaala naye omwana yapookya nebbwa naye White ennaku yaŋŋamba za mwana wantaasizza nadde sikyamanyi kiri ku nsi abasajja hadde bagenda kundya okitegeera kateberezaamu nga bali bonna abalala baganye bagenze naawe omuntu omu mu mmotoka okimanyi nti abasajja basobola kulya ekirindi abaana ab'obuwala tebatya abaana ab'obuwala tebatya guyinza ki okuguma n'onya omwenge n'abantu b'otamanyiiko mayitiri ne basunda akalimi ne kawunzika akako kali mu fu n'osigala ng'okyali awo bw'obanga jjo n'ebintu ebimu oyagala okubyewala obutakutuukako noonyamu ku ssente ebiseera ebisinga obwavu buleeta ebintu bingi Jona ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusanga abantu mu bbaala ng'anywedde n'atamiira n'osesema n'asesema nga yeyeegulira abasesema ebisinga baba bagulidde banywa mugagga agenda okitegedde nkitegeera kubanga Jona gwe ssente z'ozinywa ozibalirira oba ojjidde na ku budget ojjira ku budget kyekye nagende nti nze ngena amanyi sijja sukka cupa zange 4 oba 5 okitegeera kati baba wala atuuka eyo n'asanga abasajja baddugazza emmeeza tebo okujjudde emyenge egy'ebbeeyi ate abawala nina ekintu kyenjagala Jona okubalabula balekerawo okunywa ebintu byebatanywangako bulijjo anywa Nile naye oluyingidde ebbaala n'asangako eccupa ennene gy'atamanyi tonzijukiza waliwo omu yanyumiza banne tuli eno tunywa bereya naye nga bereya ganya anywa beerizi guno ogw'amata ogulinga amata banale tebamusekerera busekerezi kyekyo kyeggambye nange nagendako n'omuwala mu bbaala n'asaba eccupa y'omwenge oba yali ya ssente mmeka ne mugala naye gwe mwana gwe okimanyi nti omwenge ogwo gw'osaba gwakafuluma yasobola okugwegulira ne mugamba lwaki tosabye gwonywa bulijjo gwali onywa nga guno tegunnajja kuba omwenge ogwo gwali mupya wano okuyingira wano ne mugala lwaki tonywedde bulijjo gwokola ki kubanga ebyaddala mu budde bwe obwedde yalinga anywa binnayiro bye okitegeera ng'afumita binnayiro tutuuse yasaba ebintu by'ebbeeyi byesikola ki byotasobola byesisobola kyobola nti abawala babaleka mu mabaala ne babakwatirayo okitegeera Jona abawala okwewala ebintu ng'ebyo banoonyamu ku kasente Jona ensi eno yakyuse tebikyaliko mbu kati abasajja bokka be balina okubeera ne ssente Jona nze sigenda nange kwagala muwala nga obulwadde ne bumulumira mu nnyumba nga yeetaaga kufuluma bweru afuneyo panado wa 5 nga nkubira essimu oba nanninda matalina myadde naye ogwo omulembe gwaweddewo nze oyo sigenda kumukwana era nze njogera mazima sigenda kumukwana ne bwe kumuwasa sijja kukola onaamanya otya n'amanya ntya omuwala ye amanya atya naga nti njagala musajja alina ssente n'amufumbiro kyangu nnyo okutegeera omusajja alina ssente nange kyangu nnyo okulaba omuwala nze saagala muwala alina ssente njagala omuwala nga alinako ku ntandikwa babuyita buvunaanyizibwa alinamu ku buvunaanyizibwa okitegeera kyovola Jona otuuka goloza lwaki otuuka nnyo mu maka g'abafumbo agamu ng'omukazi bamukuba emiggo okumukutula naye nga tavaawo talina kiddako beba osanga bano abakazi nga basiiba wakati balina kye beekolera abeera okuwoza bintu kulera baana kuyonsa abo bakazi b'osanga mu maka ng'ayambadde n'ennika erimu ekituli tasobola kugyetuusaako omusajja n'akufugira awo abakazi nabo banoonye ssente mugamba olina kaki n'ekyokunoonya ssente nakyo Jona kikendeeza ku mikisa egy'okufuna akawuka ka mukenenya kubanga omusajja tagenda kukukozesa kyayagala Jona ogenda kukola gwe kyowulira kyoyagala waliwo ekintu kirala kye nalaba abantu nga boogera mulimu ne sitayiro ezo za sex eziviirako omuntu ofuna akawuka bw'oba weŋŋanza omuntu abadde akalina
anti kakati Jona ngabo waliwo nga boogera kitegeza ne style baajogera nga kinaki style kinaki mbu eyaba misani yeti eyo missionary si ene yabataata enkadde era sigara style yene yabataata ey'okubala amabaati booti nga maama yabala ne Jona kakati ate kakubuuza twogedde ku bintu ebyo ne mbaako ekintu kyenzijukira kyenjagala okubuuza kale abantu aba banaatubuulira edda bwe twalinga tukyali bato twabeeranga mu nju ku ssaawa eyo 9 mugenda owirazi eko nga jjukira owira eko eyo nga maama wo ne taatawo banyumya batya nga banyumya emboozi eya bulijjo ng'abantu bwe banaakola ki bananyumya ku ssaawa 9 ezaddi ez'ekiro niyo kyenjagala okwebuuza ani yatandikanga emboozi ku ssaawa 9 ye baavanga ku kyokugamba nti kati katunyumye saabiwulirako ebyo wakula ne maama wo ne taatawo kyeka mwakulira mu nnyumba nnene nnyo muleka mwe basinga olumu tetuli basinga olumu naye emboozi ezo twaziwuliranga nga ziyitamu n'owulira ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga maama wo ne taatawo banyumya ne batema n'akakule nga noŋŋamba ani azuukusizza munne okitegeera ekirala fe twasambanga akapiira ewaffe eyo emabega w'ennyumba eyo waali wannene nga wagaze twasambirangayo akapiira naye nga abazadde bayinza obbagamba nze njagala kuwummulamu mugende mukole ki muzanye jjukira mwesibyewo mu ddiiro mutagalatagala mu nnyumba okitegeera mugende muzanye nkoye njagala kuwummulamu ngenda kukola mirimu gyange siwulira n'omu atagala abakulu bano babalaganya mugenda mu kuzannya kyendabye wakulu oli kakaba nedda saakulanga ndi mukaba jasi waliwo ebintu ebibeerawo mu buto bw'okula Jona n'otandika obyewuunya n'otandika obyebuuza omusajja yatugamba nga mugende muzannye njagala kwebakamu nga muyinza osimula omupiira guba gwakatuuka guti ku ddi bisali enju n'agamba ani oyo n'ogamba yi omusajja abadde yeebase sipiidi kwazuukukidde tubadde kyali ku style eyo vaayo kale mbuuza tubadde kyali ku style ndi muli mu style nga yo woojenganga bwoti automatically kakubakirawo nga style ki gyenkugambye eno ey'okubala gundi ey'okubala amabaati anti eyo style kisobola obba ekituufu olwaki omanyi lwaki obeera nnyo munno ku mubiri simala tuvuddeko kwetuli eyo style nkambwemu lwaki muntu omubeera ku ddiba nyama ku nnyama ate jjukira eyo style nti oyimuka namukko ne weesika mu maaso bw'oti ani eyeesika ku bombi omusajja oyimuka mukko ne weesika bw'oti mu maaso omukazi ate ne yeesika emabega ofuna bulungi kati we yeesika emabega gwe n'oteeka kuno waggulu ku nsonda kwetandikira bweti waggulu bwoti wano ku lubalama ku bbaati n'oteekako bwoti oba okuuta mubiri kuki nyama ku nnyama jjukira ebiseera ebisinga bw'obanga omusajja tewabala bulungi eyo style eyo gy'oyogeddeko eyo nti omuntu oba ogwamu muki mu kinnya oba ogwamu mugwe eyo style kakati ki ekitaasa ku ekyo singa mba mukola style eyo obutagwa mu muntu weesikamu mu maaso katini noba nga tojja direct wano murawunda about wakati noba nga tojja direct okitegedde gwe n'okolawo wano waggulu n'okolawo ekkubo eriryo n'otakkirira eno n'osigala eno waggulu n'osigala eno waggulu oti n'osigala eno waggulu oti ng'osima okitegedde kati bw'ogamba nti eyo style ereeta mukenenya oyinza obba omutuufu sinze nkyogedde ngambye bugambe nawulira tuli wano kusomesa abantu kati gwe okujewa okumwewala togikola eriyo abasajja abakyali basibakomole n'abasajja abatali bakomole kiyambako oba kireetera nnyo ebitundu buli 9 ku buli 100 okubanga osobola ofuna akawuka akaleeta mukenenya abasajja gye bali abatali bakomole abasajja gye bali bangi nnyo Jona abalina obusolo nga babala kaki anti obwo obusolo tubuyita nkola nkadde
tyo tubadde tukyanyumya abasajja gye balinga balina okusolo enkola enkadde nga si mukomole. Nasanga omusajja ng'afukaawo ng'ewaffe ne mugamba ne mulaba ne mulingiza emabega emyaka mingi emabega ne mugamba eggwe oyina akasolo enkola enkadde yangoba mayiro nnamba omulabisa nnyo nga mulabisa gyo n'abantu gye bali abalina obubuzolo. Ne lwaki abantu tebabayiga oba lwaki abantu tebakkya mu nkola okubanga bettanira okugenda ku circumcision? Because tekiyambako siriimu yekka wabula n'endwadde endalalalala. Mpulira abantu abasinga nti ye olw'okuba mukomole ye ajja kutala afiya agendeyo bw'ati alive nga talina yadde ne protective gear n'emu gy'ataddeko. Chances ziba ntini nnyo omuntu okuba ng'afuna obulwadde buno obwamukenenya. Ekitegeeza singa bwekito bwe kiri singa abasiraamu be bakomola nga ba lunaku lumu mu ddwaliro kitegeeza singa bo siriimu tabakwata. Okukomola Jona nze bankomola 2011 nga nkuliridde muno. Walina emyaka emi? Nali mukulumu abambale nali nkuzeekuzeemu naye akasolo kannuma. Omanyi lwaki? Eddiba baasala ggumu. Lyali kkulu. Lyali kkulu. Okitegedde? Kati okwettanira okukomola ennyo abantu kwakajja biseera ebyo mabega nti luli basiraamu be baakomolanga. Okitegeera? Gavumenti yajja luvannyuma nnyo ne batandika okujja nga basomesa abasawo nga basomesa abantu nti abantu bonna bettanire okugenda okukola ki? Okwekomola. Naye abantu balina endowooza nti omusiraamu yekka gwe bakola ki? Gwe bateekeddwa okukomola. Jona ekintu ky'okukomola ekyo kiyambako nnyo naddala mu butafuna endwadde z'obukaba. Tekitegeeza nti tozifuna naye osobola okulwawo ku mirundi 6 gye weegasse osobola okufuna enziku ku gw'omukaaga oba ku gw'okutaano ng'okyafunye omukisa ogwo olwa waya y'enkomole. Okitegedde? Naye abantu tebeeyibala era temwerimba Jona nti abalina waya enkomole mbu temujja kulwala siriimu, ojja kufa, ojja kuddukana, ojja mirekerenda. Okitegedde muganda wange? Kati muleke okwerimba n'okulimba abantu. Just kiri kya bulijjo gavumenti yakireeta n'agamba abantu babakomole basobole okwewala endwadde ezo naye si siriimu. Kale nga tuwunzika nsaba toosibule abatulaba leero lunaku lwa kukuza kawuka ka mukenenya. Abubaka ki buwandiyagadde okuba nga ate omaliriza nabo buwandiyagadde okuba nga owa abantu abali abatulaba? Abantu beerye abantu beerye naye siriimu aluma beeriise magezi. Okitegeera? Nti Jona oba olina mukyala w'ewaka li oyo tukola bwenzi. Obwenzi si bulungi, li oyo yadde nga naye asobola okuleeta mukenenya naye ati lisitiko oba weekuumyekokko. Okitegeera? Kaatera kuba nti abalala ani anaabalya kuba ate abakazi bangi ate abasajja tuli batono. Kasajja ggwe busiruka otudde. Naye nga abantu mbakubiriza okwekuuma bambale kondomu bakebeze abantu be balya bagamba otangire-tangireko. Okitegeera? Kuba ye si mwangu wakutaayiza 10 ku 10. Waliwo obeera awo Jona naye n'olaba ekyana nga kirina amabina mu butuufu ng'olaba wodda mu by'okwambala kondomu ogenda kuba oluddewo ng'olwawo kikulwisa. Eyo n'abaana ab'obuwala Jona nga tojja funamu eyo n'abaana ab'obuwala bagamba tombuli nze jjako saagala bya kondomu zo. Naye obwakiŋŋamba nsooka ne neekengeramukko. Lwaki oŋŋamba nzijjako? Ate nabo babalamu. Bw'ate kondomu nze mbabula. Basobola obba abalamu abo. Omuwala asobola okutegeera. Ekitegeeza okebeza maaso desire. Ani? Biggwe. Ate nze nkebeza maaso nga ndi omu koziko yali nzita. Kale sibula abatulaba tuve wa. Abatulaba mwekuumire ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa 20 Files ogujjuddeko ensibuko y'okumanya n'okutegeera. Ddala. Kale n'olw'ensonga eyo sigenda kuba nga ate nsukkawo wano nze Jona Ssentongo mukutu 20 Files. Era katweyongako genda ddala mu maaso n'okuba nga ate onyiga akagambo ako ka subscribe ate osobola okuba nga ofuna notifications ez'enjawulo ku biki
ebipya byonna bye tuba tukuleetedde. Kale mubeere bulungi, mweraba.